nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Njagala kubategeeza nti muve mu kulimbibwa n'okukyamuukirira nti Bobi Wine asobola okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino okusinzira ku bye mwalabye ebyavudde mu kulonda kw'abakadde, ebyavudde mu kulonda kw'abavubuka, ebyavudde mu kulonda kw'abaliko obulemu. Bobi Wine anoonye gye yeekweka abantu kubasuubiza nti abatwala mu nsi ensuubize. Bw'ate abatuuseeyo ebifumo byonna bye banvumye bagenda kubimukyusiza babivume ye. Tugenda kwogerako ne president w'abantu basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe. Tusanyuse okulaba. Neeyanziza okunkyazaako nange. Tulina obuuzo bwaffe butini bwe twabadde twebuuza. Lwaki weegasse ku Museveni gw'obadde owakanya okumala emyaka emingi? Ndowooza nti mu ntalo oba mu byobufuzi kibeeramu abantu batuuka ekiseera ne bakola omukago, naye wano abantu beetaaga kusomesebwa nnyo bingi bye batandaba kuyiga nti oyinza okubeera mu opposition ekiseera ne kituuka ne weegatta ku kibiina ekiri mu buyinza. Oyinza okubeera mu lutalo nga mulwana ne musalawo abayeekera ne beegatta ku gavumenti bibeerawo. Kakati ate situation yaffe eri mu Uganda mbadde nwanyisa Mwami Museveni okumala ebbanga ddene, naye nga njagala abamuddira mu bigere babeere nga balungi okutegera ne mu mpisa nga ne bye boogera owulira nga birimu omulamwa n'enteekateeka zaabwe ne puroguramu zaabwe n'obwesimbu okubeera ab'amazima, kubanga tulwanyisiza nnyo enguzi mu gavumenti ya NRM. Kakati twagala kulaba abantu abanaabikola ebyo tubadde twagala. Bw'otunuulira abajja nga babi nnyo nnyo n'okusinga Mwami Museveni. Kati gwe opposition engeri gy'ogirabamu ogiraba ng'esobola otwala obuyinza kuba waliko mu opposition oba tesobola? Tebasobola kubanga gwe batunuulire bye bakola bye boogera. Teri muntu ayagala kukyusa buyinza ateekeretekere eggwanga nga number one awemula buwemuzi. Kati wakagira abagulabi nti tesobola oba wagira baddango okyali? Ebadde luli esobola nga Dr. Besigye akyalimu. Kati Dr. Besigye bw'avaamu n'agamba nti sigenda kwesimbawo, ne tulaba abeeyita bannaffe aba people power okutegera ne agenda yaabwe nga ebyokulwanyisa byabwe kuvuma, kuwemula, tebakkiriza muntu yenna abawakanya atali mu kibiina kyabwe baagala kumusalako bulago. Kati ekyo kitadde ku bakulembera people power oba abawagizi baabwe bonna wamu, kubanga omuwagizi wabanga yeeyisa bubi. Kati gwe senga okola bakama abo ku mulimu batakkiririzaamu bakugoba. Kati bw'olabanga bavuma abantu nga people power tebanyega, tebagambako, kitegeeza be babatuma okwogera ebyo bye boogera. Kati oyinza kujjawo Mwami Museveni oktegera gwe tumaze ebbanga nga tugamba nti mubi, n'oleeta abantu ng'omulimu gwabwe omukulu. Buli abawakanya baagala kumutta bussi, abawabula baagala kumukuba bukubi. Baagala kubalaga nti balina amaanyi. Andi kakati kibeera kikyamu nti bw'ogaana abalala okweyogerera ng'ate naawe onenya Mwami Museveni takukkiriza kwogera, ate tuleete ggwe ate naba nakukwata ku buyinza n'amaddu gonna g'olina ogaana abantu okwogera nga tunaba nakutuuka mu buyinza. Tuba tuleeta muntu mukyamu kugambye twagala asinga ku Mwami Museveni obulungi. Ekinegattisa ku Mwami Museveni si kuba nti mulungi, abajja okumuggyawo, abaagala okumuggyawo babi nnyo nnyo n'okumusinga. Mwami Museveni yaddeko ng'omubi omweru. Kati bw'otunuulira bano nti Mwami Museveni nze mukolokose emyaka 20 ntambula n'enzireeka okutegera bano nti baatuuka n'okunzirusa n'enva awaka n'ensula mu wooteeri okutegera byonna nga babikola bantisatisa, baagala kunzita okutegera nti ne Mwami Museveni bwe bankwata tebankubako. Kati bano baagala kunkuba batendesa abantu, basindika abantu okunondoola ne vidiyo. Senga nategedde nti ononkyaza nandikuletedde ne vidiyo ng'oli akoze vidiyo ng'alagira basajja mivule bamukube mu vidiyo ate beeyita ba people power. Wamutegeera omuntu oyo? Erinnya lyeyo ndimanyi ne face ye njiraba naye nakuba nali simumanyi. Nalipootinga dda. Era kyova olaba nti bwe twakola press conference nga ngamba nti ngenda kwedigatta ku Mwami Museveni, abantu abasirikale be mwalaba awo
kwali kutisibwa kwa people power nga bateesezza okujja okutulumba wano okutegera kakati ne tugamba katufune abakuumi kati abantu abafaanana bwe bati nga tebonna kujja mu buyinza tugamba nti Mwami Museveni agira abeerawo kubanga bano babi n'okumusinga tebaagala abawakanya okutegera ate bo kati bateekateekagenda mu paalamenti Mwami Museveni abalese bagende mu paalamenti bamuwakanyize eyo abawadde emirembe bonna bagenda mu paalamenti ate balye ssente za Mwami Museveni naye kati ate bo tebaagala babawakanya nga bali mu bibiina birala ojjukira bwe baavuma Mwami Besigye era Besigye tumwebaza mutendereza ku kino n'agamba nti bwe mba mugamba nti nze nina ekizibu kanzire ebbali tulabe munaawangula tugenda okulaba okuswala kwe mutalabanga nako tukulinze nti Besigye avuddewo katubalabe oba nasobola okuwangula obuyinza butwala mu kalulu ak'omwaka ogujja kakati kansooke ntaase bannayuganda abalina endowooza ng'eyiyo nti people power bwetwalanga obuyinza sigenda kuddamu kwogerera ku TV yonna ngenda kulima mboga na biringanya nkugambye tewabangawo anti kati kantule mu kamera tewabangawo ampita people power ng'etutta obuyinza nefuga eggwanga lino omanyi lwaki nkiwakanya Bobi Wine bukyamukiriza bantu njagala Bobi Wine ontunuulire Bobi Wine tonatukana mu makkati wadde kwota ey'ekyo Besigye kye yakola Buganda mwetaaga kujja mu basajja Mivule University mbasomese Bobi Wine actually agambe nti National Unity Platform Buganda chapter ffe tuli ba researcher njagala kutegeeza era kati ndi wano bwe nva wano ngenda Kabaale nga tulaba batandise n'okugula offices zo mu kyenkugamba kakati ekyo kiwa myaka 10 embabe mu maaso Kabaale gwe bayita Greater Kabaale okutegera tewali muntu yenna manyi kye bayita people power era tebayinza kuva mu Mwami Museveni ne balonda Bobi Wine kankujjeyo bagamba balina abavubuka mbu be babawagira abavubuka bonna baabwe Kabaale mu kulonda kw'abavubuka people power yafunye 0 naye wala ina gye yatutte anti kakazija kankutwala ettoolo mu Greater Toolo ettoolo okutegera bamuwadde 0 mu bavubuka 0 ebyo bitundu bimeka teri president nzija kakati ne tugenda Ankole Greater Ankole ebyowulira Bushenyi Mbarara Yibanda Smart Ruhura wa 0 people power 0 kankujje kutwala Bunyoro Masindi Hoima people power yafunye 0 ne wabaawo mu town yawe Masindi we yafunye obulu 13 Museveni afuna bina something kati kankujje kutwala mu East Bobi Wine agenda kwekweka abantu bamunoonye nga tebamulaba akyamukiriza abantu mbu bagenda kwata obuyinza anti kati olaba ekintu Eastern ogiraba bw'okitandikira mu kibuga wakati osobola okisaasaanya mwaka ki kitwala mwaka ki babululu butuusa kati mu kibuga ngenda kutuukawo nkulage ne mu kibuga bamukubye kakati people power byerimba abantu mbu bagenda kutwala obuyinza Eastern tandikira ejjinja otegera Mwami Museveni yamukubye Kamuli ne yamukuba Eyiganga district zonna za Busoga zonna bamukubye otegera kakati bwogenda Bugiri genda Mbale genda Busia genda Teso Sebei Sebei tebakiwulira ko kibayita people power osanga obululu bw'abavubuka buno bulina engeri gye bumuzibidde abavubuka be bamulonda era mwe muli amaanyi ge anti kati buno bwamuzibula amaaso nti kati amanyi naye eno ngenda tano kakati ffe ba political analyst twagala kubuuza tuwe obudde banga ki byagenda kikoleramu abikyuse otegera kati jukira ate akalu kano ka radio teri agenda mulabanga asaba akalu ka radio abasebbeyi bano abadusi b'emisindi bakiprotiki simanya baani kyetutegeyi gye bafeeyo balonde Bobi Wine ku kalu ka radio nga tebamulabako kakati bwogenda Moroto na Kapiripiriti ayo kati ndi ku Karamujja 0 bagamba mbu bagenda mbu Arua waffe kubanga banyiza Kasiyano Wadiri Arua City bafunye 0 otegera Arua yonna nga district otegera bafunye 0 kati genda Ajumani Madi Moyo Bobi Wine yafunye 0 kakati then alime kulimba abantu nti agenda kutwala obuyinza kati kankuleta wano mu Central mu Kampala
tutandike ne Greater Masaka Bobi Wine bukoma nsimbi yafunye 0 Erwengo ewa Sewungu naye owulira nti ne mu Greater Masaka oli mu kunokolayo bitundu ku anti nzija ewa Kalungu ewa omubaka Sewungu Mwami Museveni yamuwanguddeyo mu kibuga wakati ewa Mathias Mpuga owa People Power Mwami Museveni yamukubye okegera tuli ku Masaka okiraba akati genda Lyantonde genda ku bizinga ebizinga byo tebamuwuliranga ko Bobi Wine afuna 11 mu 727 okegera kati jangu wane Wakiso mwava yafunye 18 Mwami Museveni yafunye 13 Mwami Museveni afuna 18 ne mu Wakiso mu district ye mu Kampala ate abavubuka People Power bagamba nti bawangu muve ku fake news wa People Power bagenda ne badira amawulire ga New Vision ne bagakyusa mu computer zaabwe ne bateekako byolaba kulisi bye bibeerako fe tugula amawulire buli lunaku n'agolwaliro gonna nagaguzedda kati kye bakola bwe balaba wali nti Museveni wins the whole country nga bakikyusa nga batekako People Power wins the whole country nga bapostinga otegera nga bapostinga anti kugambye kati nze byenkuwa bye bituufu otegera ebyalangirirwa kati ebya People Power mwetutumanye mu bijja ne mu Buganda Mwami Museveni yakubye People Power n'ajogoloza kati bagenda kukwata batyo obuyinza n'abavubuka tebasobodde kuwangula bitundu byonna mu Rwanda osango abavubuka buganye naye ng'obulala bugenda kukwata kankutwale mu bakadde mu bavubuka Mwami Museveni yafunye ebitundu 79 ku 100 eggwanga lyonna otegera People Power yafunye meka 6% omanyi mumbeereyo ne mwerimba Bobi Wine atwala obukulembeze oba mizimu kye gibaloosa otegera n'abalimba Bobi Wine agenda kwekweka ate bano abanvuma ku Facebook bagenda kuvuma Bobi Wine okubasiriwaza n'abalimbalimba 2021 Bobi Wine anoonye jadduka bw'abalina mu kusente agende Zaire okusiriwaza abantu n'abalimba ng'ogenda batuusa mu nsi ensuubize yafunye 6% mu bavubuka naye nkutwala mu bakadde mu bakadde Mwami Museveni yafunye 89 ku 100 mu bakadde nkutwala mu balema Mwami Museveni yafunye 80 something mu baliko obulemu kakati Bobi Wine ali luddawa abakadde tebakuwadde abavubuka tebakuwadde agenda bera n'abaka wa parliament mu parliament anti bali wano mu Buganda bana ba DP ababadde aba DP abayingiddeyo bali wano alina abamaanyi kati bonna bannamboze babe bonna ba ekigambo mu kifuule kifuuke National Unity Platform Buganda chapter ali wano mu Buganda ne mu Buganda nkubuulira amazima bwino omutuufu Mwami Museveni ne mu Buganda People Power yagiwangudde oba walidde kakati kankubuze obusemba nze njagala nnyo okubeera ne ba professionals kakati koleyo programu endala nkuleetere bwino yenna kakati gwosinzira okugambye nti nalidde nkuwa facts muli ku bya bulimba basajja mivule yebaka n'embizi People Power byewandiika ebyo byemwagala okuwulira otegera so njagala kugamba People Power tesobola otegera ate ekibalemesezza bandibadde mu bantu nga banoonya kalulu bali ku social media eggwanga tebaliwangulira ku social media obululu tugenda mu social media TV radio ne bakolako ki omanyi kye bakolako bavuma buvumi buli kintu kyonna ekiyitibwa ekiramu bawemula buwemuzi buli kintu kyonna ekiyitibwa ekiramu kati mbulirayo ebigambo ku social media People Power byeteekayo nga bikyusa abantu ne bayingira mu People Power bo bennyini era gwe simanyi na gy'obeera oba ovudde katakwi bo bennyini bakoze press conference ne bagamba nti omwogezi wa People Power Joel Ssenyonyi omanyi omwana oyo ye mutegeevu lwakuba ali mu kifo kikyamu mwetaaga era njagala kumulaba njagala kumugjayo tewali mwana mu bategeevu abali mu People Power ye Joel Ssenyonyi ye kennyini yagambye nti abavuma mutugobera abantu mu People Power mugaana n'abagala mutiisa n'abagala okutuyingiramu okiwulira kati ekiri ku social media bivumo si njiri ereeta abantu mu People Power abo be mugamba bagenda kuwangula akalulu nga bafuma bufumi bantu n'abo badde babawagira batandise okubeesamba bayinza okukyusa tomanyi obudde buweddeyo kisitule